is to build an independent, integrated and self-sustaining economy. This will involve transition from a raw materials-based to a manufacturing and knowledge-based economy, as well as improving the environment of doing business in Uganda and making it competitive. The economy is doing well. However, this has to transition into incomes of the ordinary Ugandans by ensuring that funds are allocated to the priorities set out in the budget. Focus will be placed on ensuring that all Ugandans, the investors, and the entire private sector are safe and secure, including the investors. President Museveni agambye nti eggwanga okusobola okukulaakulana mu byenfuna nga bwe kirambikiddwa mu nteekateeka y'eggwanga ey'ebyenkulaakulana ekitundu ekyokusatu NDP3 essira lirina okusibwa ku bya saayansi ne tekinologiya awamu n'obuyiiya n'okulaba nti Uganda ekomye okutunda ebintu ebitannayongerwako mutindo ebweru w'eggwanga. In adding value to the agriculture and improving productivity in order to raise incomes of Uganda. Accelerating socio-economic transformation will require deliberate investment in science, innovation, research and development to improve on competitiveness of our exports and to innovate into new ones. Achieving these goals will require financial discipline and avoiding spending our scarce resources on consumptive expenditure. We have to act smart. Olukuŋŋaana ekika kino luyite budget conference lwe lukulembera okutandika okuteekateeka embalirira nga lwetabiddwamu abantu okuva mu bitongole ebitali bimu banneekolera gyangeko n'ebibiina by'obwannakyewa. Ababaka ba Parliament naddala bava mu kibiina ki National Unity Platform nabo baliko beboogedde ku nsonga y'ekitongole ekya poliisi okuyimiriza enteekateeka z'okutambula okw'ekibiina ki National Unity Platform ku ezo ze babaddeko mu kulaba nga basobola okusinkana abawagizi baabwe n'okugulako yafeesi zaabwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Poliisi yafulumya ekiwandiiko ekiwera enkuŋŋaana za National Unity Platform n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okuddamu okutalaaga eggwanga wadde nga yali awunzise ekitundu ekisooka naye n'ategeezebwa nti ekitundu ekyokubiri tateekeddwa kulabika nti atambula. Kati ababaka ba Paalamenti bano okuli owa Kampala Shamimu Malende saako omubaka mu Paalamenti ow'essaza ly'Ebbaale Charles Tebandeke n'ow'Emba Munaanika Robert Kafeero Ssekitoleko bategeeza bannamawulire ku Paalamenti nti emirimu gyabwe egy'ebyobufuzi gijja kugenda mu maaso wadde nga poliisi enteekateeka eno yavuddeyo n'egiyimiriza. Omubaka Shamimu Malende yategeezezza nti bakugenda mu maaso nga National Unity Platform n'enteekateeka zaabwe ez'okutalaga eggwanga omulundi ogwokubiri era nga mangu ddala program bagenda kugifulumya. Ffe ng'aba NUP tugenda kutalaaga. Tugenda genda mu maaso n'okutalaaga kubanga tekimenya mateeka. Kye twandisuubidde abakuumaddembe kye bandikoze nti babadde bakozesezza omukisa guno okulaga nti basobola okuleka ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ne kyetaaya ne watabawo buzzi bwa misango bwonna. So tugamba bakikozese ng'omukisa bagende bugenzi mu maaso n'okwekitibwa amateeka. Enkuŋŋaana zonna ezibaddewo n'okutalaaga kulaze bulungi nti tusobola okwasosietinga n'abantu nga tewali buzibu bwonna. So nno tusuubira nti nga bwe kiri mu mateeka nti ekibiina ky'ebyobufuzi kirina eddembe okubeera nga kiwuliziganya n'abantu abakiteekamu obwesige, abakulembeze balina eddembe okubeera nga bagenda mu bantu ababalonda. Ekyo kye kiri mu mateeka n'olwekyo kye tuba tugenda nakyo mu maaso naye nga tugakukkiriza kutiisibwatiisibwa kubanga ebiragiro ebyayisiddwa ate bye bikontana n'amateeka. Yo mbaka mu Paalamenti ow'essaza ly'Ebbaale Charles Tebandeke anenyeza nnyo poliisi olw'obutafaayo okukuuma amateeka na biragiro nga bweteekeddwa okukola bwe bategeera nti waliwo abantu abakyamu abagezaako okweyisa obubi ku nkuŋŋaana za National Unity Platform ate abatali bannakibiina ekyo. Twetaaga na kutwala poliisi mu kooti kugivunaana. Lwaki baalaba abaakuba motoka ne batabavunaana? Lwaki baalabye yakoze accident ne batamukwata? Kubanga buli muntu yenna alina eddembe erikozesa ekkubo naye alina okulikozesa ng'agoberera amateeka ga traffic. Kaakati omuntu eyatomedde gwe balina okwata bavunaane. Lwaki yatomedde? Yavuze bubi teyagoberedde mateeka ga traffic. Omuntu bw'abanga yafudde fayini tunyolwa era tusaasira ab'ennyumba n'ab'omugenzi. Naye lwaki tebakwata President Museveni
Museveni kubanga olutalo lwamuleeta mu buyinza abantu bangi baafu eruweero. Nsubira ekyo kye bandisookeddeko okunoonyereza bamukwate bamugaanire ddala n'okuddamu ogenda awantu wonna kubanga yavaako ekitta abantu mu lutalo lwamuleeta mu buyinza. So olabira ddala nga poliisi nsubira oba oliawo yabuliddwa byakola yayagadde eyogere oba oliawo gwekolera asanyuke naye nga si kigendererwa nti ddala bavuddeyo kukuuma buntu bulamu na kutereeza mirembe. Of course ffe abanoonya emirembe ffe abaagala bannayuganda bafune emirembe ne poliisi yennyini twagala efune emirembe ate tesobola gamba nti twonoona mirembe egiriwo. Mirembe ki egiriwo? Munnakibiina ki National Resistance Movement Othman Mugisha Mubarak asitukidde mu buwanguzi bwa kalulu ka ssentebe wa disitulikiti Hoima ngo ne yafunye obululu omutwalo gumu mu 853 nga Othman Mugisha mutabani w'omugenzi Kadiri Kirungi ngo ne ye yali ssentebe wa disitulikiti ene ya Hoima okuva mu mwaka gwa 2016 okutuuka lwe yafiira mu kabenje akaliwo nga 17 ogwokusatu omwaka guno ku luguudo oluva e Kampala okudde Hoima mu bitundu by'ekibuga. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti Hoima Merabu Kasande ng'asinzidde ku Dolly Primary School ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama naye yeetabye mu nteekateeka eno nga Othman Mugisha yafunye obululu omutwalo gumu mu 853 olwo yamuddiridde Vincent Muhumuza n'afuna obululu omutwalo gumu 1220 ng'ono abadde ku tiketi ya Wannamunigina ne kuddako munnakibiina kya NUP Moses Aguda n'obululu 3,972 olwo muna FDC Patrick Musenguzi n'afuna obululu 271 ate Lennox Mugume n'afuna 179. Obululu obwabaliddwa bonna omugatte buli emitwalo 3,519 olwo obululu obutuufu obwakubiddwa ne bubeera emitwalo 3,475 ate obwayonoonese ne bubeera 724. Othman Mugisha bw'amaze okulangirirwa asabye abantu b'e Hoima okusigala nga bakolera wamu era bakuuma emirembe ng'onaasuubizza okwongera okutwala mu maaso pulogulaamu za kitaawe ze yali atambuza era asuubiza okukola ku kizibu ky'ekibba ttaka mu kitundu kino n'asuubiza okukwatagana ne minisitule y'eby'ettaka okulaba nga abatalina byapa babifuna saako okugonjoola ebizibu ebikwata ku ttaka. Ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza ng'akalulu bwe kabadde ak'amazima n'obwenkanya era ng'okutaataagana okwafuniddwa kwabadde kutontono era nga kuno kwavudde ku nkuba eyakedde okutonnya. Abakungu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga babiri basanze akaseera akazibu okunnyonnyola akakiiko akakola ku by'enguudo mu disitulikiti y'e Wakiso olw'enkola y'enguudo etatuukanye na mutindo ssaako obutakola nguudo zaakyo newankubadde nga bazze basuubiza okuzikola. Yinginiya Haruna Juma ne yinginiya Nathan Kamya be batunuulidde ebikalu mu lukiiko lw'abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso olutudde ku kitebe kya Municipal Council y'Entebbe nga lubadde lukubirizibwa ssentebe w'akakiiko kano ate omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima okulemererwa okunnyonnyola ebibuuzo ebibadde babuuzibwa n'okwanukula ku biteeso ebyabaweebwa akakiiko kano lwe katuulamu ne babawa amagezi ne bwe balina okubikola kyokka bano bazze tebalina yadde kuddamu kwe balina. Abakiise nga bakulembeddwa ssentebe w'akakiiko kano Betty Ethel Naluyima ne ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika ssaako kawuwe Wakiso Alfred Malinga babalemesezza okubaako kye boogera olw'okubanyooma. UNRA is a national roads authority. In many times we even want to upload more roads and give it to them because they have a bigger budget. UNRA has a bigger budget, but I think the most serious thing is prioritization. And as far as UNRA is concerned, they are not putting serious interest in some of these roads. UNRA must be made to know that they have a role to play. They have roads that play a greater role in the improvements of the livelihoods of the people. There's a lot of business. People want to access good roads so that they are able to do their businesses, and most of these roads are under UNRA. UNRA should prioritize. Wakiso is not a village district. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze okuva munisipaali 3 eziri mu Wakiso Town Council n'eggombolola era nga ssentebe wa disitulikiti ya Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika agambye nti ekisinga okuleeta obuzibu ku nguudo z'e Wakiso ezifaanana ng'ezigenda ewa Walumbe be bakugu abagayaavu mu mirimu gyabwe. Eba engineers ngezezaako nnyo okubawumbawumba naye balabika balina ekizibu nga kikwata kubo mu mbeera zaabwe, tebalina bumu, tebafa ku mirimu ate nga gavumenti yabongeza omusaala. Tulina ekizibu ekyo nti
singa twewumba ne tubeera bumu tusobola okusaawa enjawulo naye ba engineers be bamu kubaleesa obuzibu ennaku zino nti obalaba nti ne mu nkiiko nga zino abazze kutuusa mukolo ne babuuzibwa ebibuuzo ebyandibadde ebyangwa ennyo okuddamu ku muntu afaayo ku mulimu gwe ng'olaba tebafaayo n'olwekyo nze ndowooza twetaaga okussaamu enjawulo n'amaanyi okulaba nga tuteekawo omuzinzi eri abantu betuweereza baengineers tebakyalina kye batugamba kuba kati omusaala yadde size ssente nti ze zandadde nyingi naye nnyingi nnyo ku standard ya Uganda okusinziira ku bakozi abalala naye ate tebalaze nti nno ddala ensonga yaabwe yakolebwako naddala mu output y'emirimu. Ssentebe w'akakiiko k'ebyenguudo ku disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima agambye nti ng'abakulembeze basalawo okutambula Wakiso yenna okuzuula ebizibu n'okusoomoozebwa ku bayitamu ku nsimbi entono ezibaweebwa okukola olukunkumuli lw'enguudo zaabwe n'awanjagira abavunaanyizibwa ku by'ensimbi bonna okuyamba Wakiso. Abantu b'e Wakiso bali miliyoni 3.7 naye tulina ne disitulikiti nga bambi zo n'emitwalo 6 tegiwera nga naye zo za disitulikiti nga naye tulina emiruka ogw'ekirika guli mu mitwalo 10. So ebizibu Wakiso byerina byanjawuloko n'olwekyo tusaba bannaffe bonna abali mu finance abali mu works ng'oli mu UNRA okola mu URF tukusaba otukwatireko kubanga bino ebizibu si byaffe ffekka bannawakiso naye bibaliriza naawe nga bikwatako ate ekikulu bangi bagenda ne bakuba amasimu bakubira district chairman bakubira bameya nga nabo baagala services zikolebwe enguudo zikolebwe mu kitundu kyabwe mwe basula n'ate ekitumenya bwe tutuuka ku nsonga zino bannaffe tebatujjukira naye tubasaba tugenda kukomawo tugenda kubanga twekwata kitole nga bannawakiso abakulembeze tuyingire buli ofiisi yonna ekwatibwako okulaba buli gguudo lwa Wakiso nga lukolebwa. Ng'olusoma olwokusatu lubuzambale okuggulwawo mu butongole gavumenti esabiddwa okusala amagezi ku ngeri y'okukakkanya ku bbeeyi y'amafuta kisobozese okwanguyiza ebyenjigiriza okutambula obulungi mu masomero ga gavumenti n'agag'obwannannyini. Abubakar Nalemu ssentebe wa Wakiso District Muslim Head Teachers Association ekibiina ekitaba abakulu b'amasomero g'obusiraamu mu disitulikiti y'e Wakiso agamba nti gavumenti bw'etakola ku kyakukendeeza ku mafuta kifaanana n'okwoza n'eyanika mu ttaka kubanga embeera eri mu ggwanga teyeeyagaza kyokka buli muzadde yali yagadde okusomesa omwana we. Isana appeal eri gavumenti yaffe ennungi okubeera ng'etunulamu okusaasira abantu abasinga obungi abawansi okussaako ebbeeyi y'amafuta kisobozese na items endala okubeera nga zikka gamba ng'ebitabo gamba ng'essaati oba yunifoomu ebikozesebwa mu masomero both eri abaana n'amasomero gennyini. Therefore gavumenti yaffe yandibadde ng'etunula nnyo esaasira omuntu wa bulijjo gyekulembera okubeera nga essa ku bbeeyi y'amafuta esobozese ebintu ebireetebwa ebitundibwa mu masomero okukka. Olwaleero abaana oba abazadde bali nazzaayo omwana sijja kuzzaayo baana kubanga wakati mu kwongeza amafuta ate essente oba abazadde baavu ddala. Therefore bwe babeera ng'abavu kiba chances nyingi omuzadde obutatwala mwana ku ssomero. Tetwandibadde ng'eggwanga lyaffe tuleka abaana obutasoma. Kya mukisa mulungi nti gavumenti ekoze kinene okusomesa abaana bonna babeere nga basoma naye ejja kubanga eyozezzanga ate nga bweyanika mu ttaka okubeera nga ereka prices z'amafuta okweyongera mu maaso kubeere nga tekisobozesa bazadde kutwala baana bano mu masomero kijja kubeera unfortunate nnyo. Ssentebe Abubakar Nalemu bw'ati akubirizza basomesa banne okuvaayo okusomesa abaana ng'olusoma lwakaggulwawo abayizi basobole okufuna ekyo ekisaanidde awatali kubalyazaamaanya. Abasomesa bannange tusomesa abaana b'eggwanga wakati mu bugubi bwe tulimu kubanga mpulira waliwo disitulikiti endala ezitanaba kusasula musaala gwabwe. Kyetumanyidde ddala gavumenti abakolera mu gavumenti teryazaamanganya mukozi wa gavumenti dafo beera n'essuubi nti ejja kusasula. Bano ba private schools tubakubiriza bw'obanga omusomesa ono yagenda n'ebbanja kolanga bwe kisoboka ne kubanga naye ayina abaana omusasule omusaala gwe azzeeyo naye abaana tajja kubeera n'essanyu ng'asomesa abaana babane nga ababe bali waka batudde talina ssente zigula bitabo talina ssente zigula yunifoomu engatto zaayulika omwaka guggwako eno third term yakubeera nga ffenna tukolera wamu as a team okuyisa abaana b'eggwanga. Tuli answerable mu maaso ga Allah ku baana abo kubanga twakwasibwa omulimu munene bonna Allah subhanahu wa ta'ala yayita baayitaba ate ayitaba si musomesa gwe wayitaba oli musomesa ole ekikuvunanyizibwako. Nsaba ffenna tukole nga bwe kisoboka tuddeyo mangu ku masomero ate tukole ogwo omulimu gwaffe tuleme kudibaga mulimu gwaffe kubanga we are professionals.
Omuvubuka agambibwa okufiira bannayuganda abasoba 50 ng'abasuubiza okubatwala okukuba ekyeyo mu mawanga ag'enjawulo byongedde okumwonoonekera bw'aziddwayo kwa limanda eruzira kutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno okusobozesa looya we okuteeseganya n'abamuvunaana. Frank Manisa w'emyaka 27 munnansi wa Rwanda omutuuze w'ekisaasi munisipaali y'e Nakawa yaziddwayo kwa limanda okusobozesa puliida we kuteeseganya n'abamuvunaana nga kiddiridde omulamuzi wa kkooti ya LDC Martin Nzikirya okusaba enjuyi zombiriri okulowooza ku ky'okukkaanya ng'emu ku ngeri y'okugonjoolamu omusango ng'ategeeza nti ensimbi z'ayinza okusayira Manisa kweyimirirwa zisobola okutandika okusasula abamu ku bamuvunaana. Manisa yasindikibwa mu kkomera eruzira oluvannyuma lw'okwegaana emisango 56 ekyekuusa ku bufere ng'abamu ku bamuvunaana ababadde bazze okutandika okuwa obujulizi obw'edda boogera abasekerera era ng'omulundi guno yazze ne puliida yasanze akaseera akazibu okuddamu ebibuuzo okuva eri abavunaana Manisa n'okubakkirizisa okutuuka ku kukkaanya wabula kibakkiriziganyizza nakyo ne bategeeza nti beetegefu okukkaanya ne Manisa ku bukwakkulizo bwabwe wabula si obwo ate ye bw'ayagala. Bano era balaze okutya nti Manisa kampuni ye si mpandiise mu mateeka era nga singa ate bw'asobola okufuluma n'adduka mu ggwanga nga tabasasudde ssente zaabwe. Okusinziira ku ludda oluwaabi lwategeeza kkooti nti emisango egivunaanibwa ono yagizza wakati w'omwaka 2021 ne 2023 era ng'ono yajjanga ssente ez'enjawulo ku bannayuganda ng'abasuubiza okubatwala mu nsi okuli Bungereza, Israel, Ireland, Canada, Georgia, Schengen, Poland, Germany n'ensi endala okusobola okufunayo emirimu. Nga twolekera olusomo lwa ttaamu ey'okusatu ssentebe owa disitulikiti eyeeruka Simon Wekaze avuddeyo n'akubiriza abazadde okulaba nga bakola ekisoboka okulaba nga bazza abaana ku masomero mu kiseera kino eky'ettaamu ey'okuyita ogenda mu bibuuzo ebirala. Simon Wekaze ategeezezza nti abazadde basaana bafeeyo okulaba nga basomesa abaana b'eggwanga. Okukubiriza abazaire baife nti banange musomese abaana ate nuno okusoma okwatamu eyokubiri natera okwigulawo ewiiki eri kwidda amasomero tuli kugasubira okuboneka gona gatandika nga bwe kyalambikibwa ndi gavumenti n'olw'ensonga eyo abaana mubaizeeyo ku masomero era abaali nga batwala abaana okuwumulaku mu bitundu ebyewala ndi kubasaba nti n'ekiseera muboneke nga mubajja mubatoolayo olunaku lw'ebbalaza batandikirewo ni baana banaye basobola okuboneka nga tebasigala ye Eliya Kibombo Mukabya ngono ye ssentebe w'eggombolola wa Kisozi Town Council agamba nti abazadde abasinga obungi mu disitulikiti y'e Kamuli beesulyayo gwa Naggamba ne batuuka okusula obuvunaanyizibwa bwabwe bw'okuwerera abaana ne batuuka n'obakweka abamu mu malimiro abamu mu bifo ebirala olw'obutayagala kubatwala ku masomero. Kyokka agamba nti agenda kwanguwa okukola ekikwekweto ng'amasomero gaakaddamu okukakasa nti buli muyizi ali ku ssomero. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Abasuubuzi b'amagye basabye gavumenti okukwasizaako abalimi okulaba ng'ebbeeyi y'emmere y'enkoko ekendeera gye bagamba nti ereetedde abasuubuzi b'amagye okudduka mulimu guno. Jamiru Ali omusuubuzi mu katale Nankulabye agamba nti mu kiseera kino emmere y'enkoko ya buseere nnyo ekintu ekireetedde ebbeeyi y'amagye okubeera waggulu ennyo ekintu ekigootanyizza emirimu gyabwe. Ono mu ngeri yemu agamba nti ebbula lya kasooli mu ggwanga lireese embeera eno bw'atyo n'asaba gavumenti okwasizaako abalimi okusobola okulaba nga okusoomoozebwa kuno kumalibwawo. Sawa zino amagi ga bbeeyi mu kubanga ekituleetera amagi kubeera ga bbeeyi mmere y'enkoko ya bbeeyi era abasuubuzi abamu bakivuddemu kubanga tosobola kugamba nti ogula amagi obusayizi obutono mu bbeeyi emu n'esayizi ennene kubanga era n'ogula sayizi entono n'ebbeeyi ennene oli ajja kujja gamba empeeyi ennene kubanga era otunda bbeeyi emu kati abamu bakivaamu ne bagamba munnaayi kati katugira tuwumula ebintu ebiteerera nga tuddamu kukolaki okukola mmere y'enkoko munnaayi okuleeta mmere y'enkoko kubeera ya bbeeyi kubanga n'abalimi ndowooza nti omulimu babanga alima nze kyekisobola kubeerera nti mmere y'enkoko kubeera ya bbeeyi kubanga tujja mu kasooli oyo omulimu baba alima which means ebintu bijja kutereera naye abalimi bakendedde okukolaki okulima kyandibadde kikolebwa ndowooza abalimi be balina okubateekamu ssente okubawongeramu ssente okubeera nti nga basobola okukolaki okulima kasooli embeera okutereera. Bino bye by'emizannyo omugookya ag'essaawa eno.
Mugebyemizannyo ligi ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Premier League eddamu olunaku olwaleero nga ttiimu ez'enjawulo ziwanda muliro okusobola okulaba nga ziwangula ekikopo ky'omwaka guno 2023-2024 nga bannantamigwa ba ligi y'ekibinja ekyokubiri oba giyite Big League aba Kitala FC bakutandika n'ettiimu esinga ebikopo mu ggwanga ya Sports Club Villa era nga kugenda kunyumira wankulukoko. Wabula mu kwogerako ne pulezidenti wa Kitala FC Deo Kasozi ategeezezza nti Kitala yeetegese bulungi nnyo era nga beesunga omupiira omunyuvu olunaku olwaleero nga yo kilabu ya Mbalala City egenda kusamba kilabu ya NEC FC mu kisaawe ky'Akaceeka Stadium Mbalala nga bano bombi bakasuumusibwa okuva mu kibinja kya wansi. Gyonna emipiira gya kusambibwa ku ssaawa 10 ez'akawungeezi olunaku olwaleero. Mu gebyemizannyo amalala omutendeso wa ttiimu y'eggwanga Micho Sredovic awummuziddwa ku kifo ky'obutendesi bwa ttiimu y'eggwanga ngono okugobwa kiddiridde ttiimu y'eggwanga The Uganda Cranes okulema okuyitamu mu kibinja kyebaddemu ekya Group C oluvannyuma lw'okumalira mu kifo ekyokusatu olwo eggwanga lya Algeria wamu ne Tanzania ne ziyitamu okugenda mu mpaka ez'ekikopo kya Africa ekinaabeerawo mu ggwanga lya Ivory Coast omwaka ogujja 2024. Omupiira ogwa Micho gwe yasembyeyo okutendeka gwawedde nga Uganda Cranes ewangudde Niger golo zabadde 2 ku bwereere naye neetayitamu netabeera ku ezo ttiimu ziyitamu. Micho yatandika okutendeka ttiimu mu mwaka gwa 2020 ng'ono yali azze mu bigere by'omutendesi Abdallah Mubiru eyawummuzibwa oluvannyuma lwa ttiimu y'eggwanga okulema okuyitamu okugenda mu mpaka z'ekikopo kya Africa ekyali mu Cameroon. Kinajjukirwa nti Micho yasooka kutendeka ttiimu ya ggwanga mu mwaka gwa 2019 era n'ayamba ttiimu okuyitamu okusamba ku kikopo kya Africa oluvannyuma lw'emyaka 39 nga Uganda yali tekiika mu kikopo kino. Wabula ku mulundi guno Micho alemeddwa okuleetawo enjawulo era abantu bangi babadde basuubira okuwummuzibwa kwe. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Oluvannyuma lw'amaloboozi ag'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo nga gategeeza nti abakozi abagenda mu ggwanga erya Malaysia bayisibwa mu amakampuni gabayisa mu ngeri etali nnungi mu nteekateeka ey'okulaba nga amateeka oluusi tegagobererwa nga n'okusinga amaloboozi gabadde gawulirwa nnyo okuva mu ggwanga erya Amerika ssaako ne Bungereza. Wabula gavumenti ya Malaysia kati esazeewo era nga ekiseera kino kampuni 440 omwaka guno yakazikwata amateeka n'etuuka n'okuziggyako fayini eziwerera ddala nga bategeeza nti beetaaga okwongera okulaba nga abakozi basobola okuyisibwa ddala obulungi abo ab'omunda mu ggwanga bazaalibwa mu Malaysia sako n'abo bava ebweru w'eggwanga okusinziira ku minisita Siva Kumar avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu ggwanga eryo. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi egamba nti yakajja ssente obukadde bw'ensimbi ya Malaysia eyitibwa ringgit 2 n'obutonotono 17 nga ze dola za Amerika emitwalo 46,300 nga eno saako n'abakozesa abalala 272 nabo basobodde okuweebwa ebibonerezo wabula nga ne kkooti naye eriko abakozesa 128 beesobodde okuweesa ringgit 242 emitwalo 24,200 nga ze dola za Amerika emitwalo 5,107 nga minisita Siva Kumar agamba nti kino bakikola okulaba nga bakendeeza ku maloboozi agagamba nti bayisa bubi abakozi. Malaysia mabegako eyo yayogerwako nga eggwanga erisinga waakiri okubeeramu emirimu ku nteekateeka ez'enjawulo kubanga bafaayo nnyo okulabika nti babeera n'amakampuni agasobola okutambuza n'okukola ebintu eby'enjawulo. Kyokka nga mutawaana we guliga amakampuni gano okugezaako okuyisa olugayo mu ddembe ly'abakozi mu ngeri y'okulaba ng'abandi abalinga abayambe. Wabula kino kyawaliriza minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi e Malaysia naye okuteekawo etteeka okulaba nga basobola okukomya enteekateeka eno kwe kuweesa fayini amakampuni ag'enjawulo era nga abakulu bagamba nti wegunatuukira omwaka 2030 basuubira nti teri kampuni n'emu ejja kutandika kuyisa abakozi bubi naddala abo abava ebweru w'eggwanga. Eddakiika 26 ziyise ku 3 ez'amakya ga leero mu bujjuvu ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gabadde. Nze muzzukulu wa Mugema TAMALE YAHYA SSALI tova ku mukutu Paul Fama.